Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala Haji Najibu basajja baka ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulonda kujja kubeera ennaku 28 omw'omusanvu mwaka guno mu byalo omutwalo mu 7,214 ate buli kyalo ye polling station omukulonda kuno okwebyalo ekyalo ye constituency ate ye polling station. Okulonda kuno kugenda kubeera mu byalo kutandike wakati we saawa emu ne 10 kulonda kuwedde mu kyalo. Ate kulonda kuno kwa person b'ebyalo kugenda kwa okusimba ennyiriri emabega wakati ekifaananyi kye akabonero k'ekibiina bw'abanga kutte bendera y'ekibiina ky'obufuzi. Kulonda kuno kwa person b'ebyalo kugenda kwa okusimba ennyiriri emabega wakati ekifaananyi kye akabonero k'ekibiina bw'abanga kutte bendera y'ekibiina ky'obufuzi. Right Honorable Anita Aneta Among mulwadde nnyo seriously. Aina blood clot in magulu, she can no longer walk. It's terrible what I've seen. The legs are all swollen. N'ekisa kyalagawa mu nsi kwegamba eno Lukwago bamugigganya lwabutakola nabo abakoze nabo babanyize. Kino nno kibeere kyakubuulirira eri abantu bangi. Yeah, that is true, Sanyo. Right on. Kisitu, don't call me. I'm still on my life. Kisitu nyamba tonkubira ndi ku live yange.
ndi ku live eyange tonkubira taata ojjako live yange. So Right Honorable Anita Among, this is real breaking news. What's wrong with this man? All right. Kale, ebigambo ebyo byayogeddwa era ne bikakasibwa yali omubaka wa Kampala Central omukulu Honorable Nsereko era nga yabyogeredde ku mukutu gwa TikTok kwe yavudde n'ategeeza eggwanga nti omukyala abadde speaker wa parliament ye-11 Anita Among ali eyapooki obulwadde bumutta, obulwadde bwagala kubeera ng'oboolyawo busaanyaawo bulamu bwe, ali mu maka ge taliiko ayamba ate takoma bukomyawo, ebintu si birungi gy'ali. Yagenda n'afunamu ekiyitibwa blood clot. Blood clot ndowooza ke katole ak'omusaayi akasobola okwekwatira mu musuwa, omusaayi ne guba nga tegusobola kutambula bulungi. Endwadde ezo zitera nnyo okukwata abantu naddala singa oba wagwako ku accident, singa obeera tokola physicals n'ebintu ebirala ebyenjawulo oba oliawo ebiviirako endwadde zino okusinziira ku basawo kye bagamba oba kye bategeeza. Tugenda kuba tutunuulira ensonga za speaker ono oba ensonga za Anita Among. Kitegerekesera nti omukyalo ono akyali under house arrest oba akyali musibe ewaka, n'okutambula obutambuzi okugenda okufuna obujjanjabi kirabika nga kifuuse kizibu gy'ali. Yeetaaga okugenda ebweru w'eggwanga gy'abeera alongoosebwa. Naye kinajjukirwa nti omukyalo ono yateekebwako envumbo era envumbo ezo zikyaliko mu mawanga agamu, ate era munajjukirira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nti yavaayo n'ayogera nti talina kyeyetaaza amawanga g'ebweru, ekintu kiri kimu kyokka kyatasobola kubeera nga ayagala bamuggyeko kwe kumugaana okugenda ebukedeya gy'azaalwa era gy'asibuka. So tuli mu program detect, tugenda kubeera nga tudetecting ensonga nga bwe zitambula, buli kimu tubeere nga tukimanyiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Okulonda kw'abasentebe b'ebyalo LC1 ne LC2 kulabikanga nako kubindabinda, kusigazizaayo ennaku si nnyingi, ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu lwe tugenda okubeera nga oba oli awo tukuba akalulu k'abasentebe b'ebyalo. Okulonda kuno kuzze kwongezebwayo okumalira ddala ebbanga eriwera. Kinajjukirwa oba kinaateekebwako mu record nti okulonda kuno okw'abasentebe b'ebyalo kwaggwako ekisanja kyabwe mu mwaka gwa 2023. So kati wabadde watutte emyaka nga basentebe basigalako ne basigaza ne stampu naye nga tebuparatingira mu mateeka oba oli awo agali active. Mu buufu bwe bumu okulonda kuno kuzze kwongezebwayo okw'abasentebe b'ebyalo era nga ne gye buvuddeko emyezi 6 emabega okulonda kuno kwasazibwamu kwayiika. But finally ennaku 17 lwe lunaku olwalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda. EC boss chairman Byabakama yavuddeyo n'ategeeza eggwanga. Omukyala Justin Nammere ebigambo byayogera tugenda kubeera nga tubiyitamu. Ensonga z'ekalangala zikutte wansi ne waggulu. Olunaku olw'ejjo chairman wa National Resistance Movement Yoweri Kaguta Museveni Tibabulwa yagenzeeyo, ebigambo byayogereddeyo oba oli awo tugenda biyitamu n'embeera nga bwegenda maaso. Martha Karua munansi w'eggwanga erya Kenya naye yagenze maaso n'okubeera nga ate agaanibwa okuyingira eggwanga Uganda newankubadde yabadde amaze okutuuka ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe. Olwaleero mulabyeko mu Kenya ng'agamba nti Uganda yeetaaga okulibaletinga oba okununulwa mu mbeera ey'okuva mu mikono gy'abasibira mu bbwa. Embeera nga bwe yabadde ku kkooti olunaku olw'ejjo omulamuzi ne gye buli kati tannaba kubeera ng'atuwa ruling ku bail application oba kuwa akakalu aka kkooti omwami Ssaalongo Erias Lukwago avunaanibwa omusango gwa prison of treason. Kale ndine Haji Ali Mustafa, program sigibeera munzeka era nga munzikirize mutolere salamu nti salamu alaikum Haji. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba n'abatuwuliriza tuzze
tuteeke ettaffaali ku ebyo ebibaddewo okuva olw'omukaaga luli wala mu nnaku zino tubatemeretemere ffe nga bwe tulaba insha allah. Tubasaba okuwuliriza obulungi ne gundi ogiteekamu edduka emisinde buli muntu agirabe mweyongereko abalaba mweyongere kubanga ekituufu mutulaba muli bangi naye twagala ate mweyongereko gwe bula ate yongerera naye wa munno olime mugamba bugambi tusajja ono bwati ne bwati sharing akantu kamusindikira omwe nti yoyo gombuuza omulabye mu bufu bwa alhamdulillah tweyongere tubeere bangi oba oli awo abantu bajja kutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Weewaawo kale twakkiriziganya nti tutudde ku TV mbu buli mwezi tusubscribing omwezi nga guweddeko wano kye tukola tukusaba video n'ogiwaka like kale n'olwekyo likinga video kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika ffe tusumulule emboozi tuzze ebigambo tusobole okubitemaatema era nga we tutandikidde program detector olunaku olwaleero tutegeddeko nti omukyala former speaker Anita Among embeera ye ey'ebyobulamu mbi tasobola kutambula ali ku ndiri kwatudde kweyeebase okusinziira ku Honorable Nsereko Muhammad we yagenze okumukyalira mu maka ge agenda Kasero yakisanze akyali ku house arrest kyekisooka kyakubiri ajali talina bujjanjabi yeetaaga okufuna obujjanjabi obusukka ku bwalina oba bwafuna mu kaseera kano ak'obusibe. Y'omu ye yalabanga abantu bannansi nga bavaayo okuvumirira ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti omuntu bakuggyako eddembe lyo. Uganda ne batukakasa nti eddembe weeri tewali ali kuggyako ne mu Parliament bwe yali agikubiriza bamuraisingira oba bamutuusizanga ensonga ez'enjawulo ezekuusa ku ddembe ly'obuntu naye nga azibikako mpapula. Butandikidde Haji embeera ya speaker Anita Among mu Qur'an omwo yenzikirizaamu eyange obusiraamu mulimu layini bwengisoma egamba nti ne mulikola mutya tebagenda kubaagala ne bwe mukola mutya tebagenda kubaagala bayina ebyabwe nammwe muyina ebyammwe kati layina ebuli lwengisoma nga Katonda yayogera kinzizaayo kwabo kyekineewuunyisa nnyo n'embeera awo nti Anita Among abadde ne bali nga ne bw'aba atuuse mu ofiisi ye ayinza okuva mu ntebe yagituulemu nga kumpi bw'aba azze mu ofiisi ayagala yabeere ku ntebe yatuule ku ttaka olw'ekitiibwa n'obuyinza na buli kimu kyonna kyabadde amuwa mukama we. Era abantu bano abantu bannayuganda abali mu bifo muddeyo musome ebitabo byammwe kasomanya nti olina eddiini gy'okkiririzaamu ddayo osome ekitabo otegeere Katonda. Ekisinze vika okuleetera abantu bonna obuzibu oli buli lwatuuka mu ofiisi nga bwe tuli mu ntebe wano bwe tuzituddemu yeerabira agimutaddemu ye n'atunuulira nti ono muntu munnange mulya mmere yantadde mu ntebe eno. Okitegedde bulungi kyekireetera abantu obuzibu ne beerabira nti tulinayo omuntu atakuvaamu ensi yonna ne bweyekuŋŋanya neekuvaamu waliyo atakola ki atakuvaamu. Olwaleero ebyokulabirako bingi ebizze bibeerawo naye kyannaku okuba nti abadde sipiika tannaweza na myezi giwera 3 ng'avudde mu ntebe teginnawera wadde n'ebiri naye obudde buno apookya n'obulwadde obw'amaanyi obumwetaagisa n'okufuluma eggwanga okujjanjabwa naye nga yabadde asobola okuteekawo embeera mu balwaliro ga wano gabeere bulungi nga mu kaseera kano yali badde teyeetaaga kuddusa bweru kati ate omumwa takyalina buyinza eyabumuwa yabumugjeeko. Ntandise okutegeera otegere bulungi. Yes. Embeera yakyuse dda atandise kati batandise Allahu akbar batandise na kumuleeta ku TikTok ba amawulire takyalina isu
kubeera mutwe mukulu kumwogerako mu nsi eggwanga litambula lyo ligenda mu maaso naye ku nsi kwali mu mitwe gy'amawulire takyasobola kukola mutwe naye okufuna platform ayina kujja ku TikTok emboozi ze balina zibreakingira ku TikTok butereevu naye mu mawulire g'eggwanga agamanyikiddwa kazibeere TV z'eggwanga si mutwe mukulu ne TV ze yafulumya palamenti tesobodde mwogerako ne zeyayagala zibeerewo tezikyasobola wadde kumwogerako naye mulamu tannafa akyassa wabula alina kutuula wakaawe nagamba kwegayirira muntu kubanga n'emikwano gye gy'abadde nagyo tewali mu mikwano gyo oyo amuleese ku TikTok si mukwano gwe atabadde mukwano gwe tulina aboolukale mikwano gye baabadde nagyo bamwami kabanda abakulira operation emutwala yeeyita mutume mwebali ababaddemu waliwo n'omukyala ali awo abakyala noza babadde basatu abadde emikwano gye baliwa avundira waka ekigere kivunda kati okumwogerako ayogerwako ku TikTok abadde sipiika wa parliament emyezi teginnayita n'ebiri nga giddwa pulogulaamu z'eggwanga zonna zitambula tewali kiyimirira yakoma okulabikako mu lujjudde mu banne n'emikwano gye kyankwanzi ku maanyi ge yayina Allahu akbar tewannayita na myezi 3 ku maanyi ge yayina n'agaana Mawu okwogera Mawu n'amugamba abalabo bakibawa ekyokuyiga oba tekibawa Mawu yamugamba nti bwe bakukyaze bw'okulira ewaka nga toli mwana wa waka tekikuleetera nti oteeka gwe ojja kusalawo otuuke ne ku dining osalirewo amakaago okujja mu bukulu mu maka kitegeeza yali amugana nti okutuuka mu state house n'otandika n'okutuuka ku lujjuliro ate ekikuleeta kujja ku dining kwerowoozaako nti oli wa state house naawe kuba yali amugaana okwogera nze kitaawo ndi mugenyi we ate awo byatandikira abantu beerabira ebyanyitamungu byatandikira kyankwanzi bakyerabira era nabadde nkigamba abantu waliwo ka disrespect we byatandikira kubanga Vicky njagala obitulule ti pulezidenti bwe yali akutta akazindaalo yagamba oyo mugenyi wange mumuwa akazindaalo ayogere nze namuyise n'alya n'ebigambo bye tugenda kuddamu tutulenga seeke tutunuulire kubanga ensonga eyo twagyogerako eyo ga nti tetugenda kugira muntu mulala okujja kuba n'ababiri beebo betugenda okuleeta ku bwa sipiika naye tugenda kukiddamu tukitunuulire abantu bakyerabira wekyatandikira najja n'asembayo okulabikira ddala awo ng'alayira n'addamu okulabika birayira n'azina amazina agamutta ndowooza kubanga yalayira lunaku lwali lwakubiri bwe mba seerabidde bamusalako ku lwakusatu namuga kato kyasaana kulabika mu bantu ofuuse kyokoolo ofuuse ekitagasa mu bantu omulimu gwo guwedde omugaso guweddewo Katonda n'azingako kalenda ye y'okulabika teyazingako kalenda ye yakufa n'azingako kalenda ye gy'abadde yamuwa ey'okulabika mu bantu n'ey'obuganzi n'agijjawo kati erikuwa both butereevu oyo yennyini byonna n'agiggalawo namuga nti oggaddwawo olunaku lwo yasembayo okuyingira paliamenti nga zze kulayira ate ne munda teyayingira yakoma ku madaala we baakola ki we baamulayiriza olwaleero agiraba mu bifaananyi Parliament butereevu naye nga tannagenda mu keesi mulamu ate tannaba kukola ki tebakulimba kubonaabona tannatandika nakugamba ekigambo Vicky kankiddemu olwaleero n'abatulaba n'abatuuliriza Katonda alwawo okubonereza naye bw'atandika okukubonereza ebibonerezo bye toyinza kubisobola abireeta mpola mpola naye ng'ate byonna bijjira kumukumu kimu mpola mpola abatulaba gwe tokiraba wakava ku bwa sipiika bakusibidde waka tokyalina ssente ebyobugagga byonna babitutte n'agandi aleka nkuleetere n'olumbe olw'amaanyi ng'okujjanjabako weetaaga kgendawa
wabweru wa ggwanga nengo obadde namba 3 mu ggwanga obadde namba 3 mu ggwanga tewannayita na myezi 5 go obadde namba 3 ayetolererwako pulogulaamu z'eggwanga ngera buli akibaawo kyonna baka tugendeko mu parliament nga teri kijja ntikyasooka kujjawa mu parliament n'okitunuulira booti n'ogiraba oti ebe tunaabiraba n'obibikkako tebigasa tebirina makulu gwe n'olya bulamu olwaleero olaajana ate siggwa alaajana bakulaajanira kati bakutuuse eyabadde alaajanirwa otuukisibwako eddoboozi yalwana eddoboozi lyeriwulirwe oli afuna essimu ye ku mukutu gwe akuyisizeemu eddoboozi at least ensi emanyi kyoyitamu ennaku ezo gye mpangaalira ne bannange abaana bange waka bajja ne baga nti Anita Amongo bamuddize emmotoka ze ne baga mubijjawa ne bagamba TVs byogere ne baga muli ku TikTok mmwe abamukudaalira baku TikTok tibakkiriza President Museveni akkiriza n'ennaku era waliwo bembadde mpulira tibasisiikanyira kati simanyi bakayiveni kayanja baani abadde babyogera bwe baawulidde kino wakati bagenda tugamba ki baatuddemu ng'abantu abakulu ne bateesa ne bakkiriza President Museveni n'amuddiramu biibyo Nsereko otuyambi ogemye olugambo lw'abantu olubadde lujja kuno so ensi esobola okukukyukira Haji mu sekendi busekendi ebyobugagga bye babitutte amakaago bagasiizize gwe ng'omuntu ekimbe kikubye ku ttaka kuba Honorable Nsereko yategeezezza nti takyasobola yadde kutambula yamusanze yeebase wansi sina kundiri wansi ku tairozi naye ng'ekyewuunyisa akugamba yamusanze yeebase wansi ku tairozi nga n'ennyumba ye takyasobola ga nti kangene neebakeko mu kati wali enju bwaguuga etali emu kuzaalina enjuze bwaguuga zaayina zonna takyasobola bankyuseeko bantwaleko ekigo bankyuseeko bantwaleko ebukedeya kangendeko entinda wabula ali wali Nakasero waali we bamusibira ne mukati ate mu Nakasero notatuukawo ne Nakasero mukati ne bamusibira tasobola oye Allah naye nga parliament eri wali Nakasero ali wali amakago bwa president abadde agayingiranga bwayagala gali awo Nakasero nga ne bwava mu parliament nakati ekyemisana kangene nkirire mu State House kisoboka ekyemisana bakirasa ameka tizibeera musanvu musanvu 13 ngenda kusimbula musanvu 10 nja kisanga mudakiika 5 nja kuba ntuuse ne baga ntaka ninye ennyonyi olwaleero alaajanaga ati munyambe njagala kugenda bwerunzi janjabwe luli ekibale tekirinawo nga akera bukeezi naga nti ngenda kati bweru ku kisaawe ennyonyi bamulabira bulabizaawo nga n'ennyonyi ne bwanaga nti kanjirinyire kololo wallahi omukyalo oyo kumaanyi g'abadde ayina nga ne kololo esobola omuno nayo nemutwala gy'ayagala ensinga ebe kati anyoonya na kapulimo akamutwala emulago kapulimo abatulaba n'abatuuliriza ne kapulimo kati bwakalaba nga kamuyitako akeegomba kamutwala emulago ensi yamukyukidde tewannayita myezi 2 bukyanga ava ku lwa speaker yabadde namba 3 w'eggwanga lino nga era yali pulaningira naye nga ababaka baleeta ebiteeso nange eddembe ly'abantu otukoze otya eno bakaaba bawamba abantu kati nga boolaba ebitujja bikolako edda katusooke wano waliwo etteeka eryagala okuyita katusooke tulifulumye omukulu alyagala ekyo ne kiyitawo tugende ku lino mangu nnyo liri agent butereefu make sure nti baamuyitako kubanga nkakasa bulungi nti mu kukwata kwa Muwanga Kivumbi abadde parliament ekyatuula era ensonga eyo baagireetako eya Muwanga Kivumbi n'agamba ekyo si kye tuliko saawa eno tuli ku tteeka lino ekisooka okireke kinaateesebwako kubajja parliament ejja kuba yali ssuwa ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi zatuuka mu parliament nga baagala bazikubiriza nga ye speaker bazireeta kukula member of parliament munnaabwe
bamanyi obuzibu lukangaga ne baziteekako era Joel Sonyebe yali annyona kati bye tugenda okuteesaako olwaleero ensonga ya Muwanga Kivumbi nga baakyali memba wa parliament bano tebannaba na kulayira tugenda jja okugerako ku parliament bagenda okuleeta olukangaga nga akijjeemu nga agate yesembereza asitukakyogereko eyakireeta yalina lutamaguzi kwakyenjogerako nkimanyi yakyogera muwulira nakati ensonga teyeetaagisa kati tujja kugyogerako awe tugendera mu Bbiiru netugenda mu Bbiiru eno eya sovereignty butereevu kubanga yajja emirundi ebiri so ezonga za Honorable Muwanga Kivumbi bazissa ku mabbali najja speed tuliseewo ekya sovereignty bill butereevu naye ye Muwanga Kivumbi ali mu kkomera mulamu talina bulwadde ebintu bya Mukama bibuzaabuza mwami Mustafa ye baamusibira mu kkomera mulamu gwe bakusibidde waka naye ate olaajana kugenda kujjanjaba olaba ebintu bya Katonda tandika okugatta obuyinza bwe obulabye Muwanga Kivumbi baamukwata okulonda kwakaggwa ono n'asigala ng'akyalaya ensonga ze nga omubaka we kubanga yaba omuntu we ne bazireeta ku gundi ye naga tuzoogereko tulabe tulina obuyinza ono member parliament tusobola omuyamba tusobola kiyingira nga parliament n'eddoboozi lyaffe nga member parliament bamuwe ebbeera afulume n'agamba ensonga tegassa nafu nnyo tusooke sovereignty gye tuba tusooka obwetengereze bw'eggwanga ebyo tujja giteesaako nga tukomyewo teyadda ensonga teyakomawo mu parliament teyakomawo mu butadda ne balayira ekisanja parliament Kivumbi n'asigalayo olwaleero ye mulamu wuuyo bamuleeta ali katebule era tajjangako ku kooti n'agamba ti bannange obulwadde bunnuma bunzito oba bulina obutonotono Katonda kwa buli muntu yamanya bwamukuuma naye era mukulaajanaga nti nze okuvaayo okwange sikugaana naye bano be bankwata nabo alumirirwa ne banne kitegeeza ali bulungi yagamba okuvaayo okwange nze bwe nvaayo kisoboka naye mulwane ennyo bano abaana bonna babakwata ku lwange tufulume ffenna bwe kiba tekisoboka katubeereyo nabo gwabadde namba 3 agobe ebiragiro bya banno oyita Musereko kumugamba nyamba genda ku TikTok ntekerayo ku TikTok genda ku TikTok ensi entegeere wendi etegere embeera babanje ko abantu banteekeyo bantwale mu ddwaliro ngenda kufiira mu nnyumba ate eddwaliro ngenda mu ndi bweru aye nga tebamujjangako nanvumba yerabidde olagawa pozi ogenda Kenya ogambye eki alagawa mpozi alajana kumutwala Kenya anti agenda Kenya ate baali bagimugjeeko Kenya tegobanga naye gali amawanga g'abazungu gonna bamuteekako ddaki ennatti kati alajana kumutwala Kenya ku mulirwano ne wabeera Bukedia Kenya wabadde atambulira eddakiika 4 kati alajana bulajana nawawunyizwawo olusu obwe buyinza bwa Katonda bw'omukubako ekifuba yakulinda mu time ye n'akunyiga ate n'akunyigira ku nsi tukakasa bulungi ze Viki kyo nakyogera tinaabalala bonna kaseera kajja era Katonda ajja kuba tunyigira otali anguzi jo ababadde onalabye omukyala eyabadde egundi yalaja naga nti Katonda wagenda mu luwummula omukyala wa Honorable Lukwaga amuyita Ssenga wagenda mu luwummula tukusabe sala abantu nga basabye okyuse embeera naye toliiwo naawe oli mu luwummula oli mu liivu eneekomawo ddodde ku ntebe yo olamule Katonda tagendanga tayebaka tasumagira byonna abiraba kaseera ke katannatuuka kabakadde gwezaayo buzza byeyafaayo mabega omuntu lwotunuulira gy'ova gy'olaga omanyayo kati atatunuulira gy'ava yoyo ayogera nti Katonda ali mu liivu tagendangako mu liivu Katonda akola alaba tayimu yeyo bemala okutuuka naga kati Viki ekiseera kyo kiweddeko ate sikutwala kubanga biri asobola okuba nti kankujje mu society
nkwa isolating nkuteke wenkutadde ng'enso giraba bulabi okenga nkenge naye nga tokyasobola wadde nagenda katapu kwesenera mazzi kankugirewo ddala ku nsi byonna asobola obikola ki olwaliro kyatuusizzaako namba 3 wabadde namba 3 w'eggwanga kati taliiwo Nsereko ne bonoolaajanira obosi tasobola kukoma okuyita parliament bateese ku ekyo kubanga ye mubaka nga naye bw'ataateeseza ku Muwanga Kivumbi n'abalala abaddewo ate tolina na capacity kati bambi tokyalina mwaka ate yagenze wafu Anita Among wayise mufu Anet Among wandiise ku ababaka naye ate ono gwe wayise takyali mubaka wakati na minister ate atya naye ekifo kiyinza omuyita mu ngalo ate okwesembereza lwe baamuta alina byagaa byenneerekedde era abaakwata ennyo ng'ayogera akagambo kaliisi be baakeerabira kuba yagamba nyina essimu agikubako ali omu amakulu yamaze kunkubira simu ne tubaako bye tukkaanya era ne mbikkiriza kwekunta bantu kyabalimu okutaputa kuba yakiddingana nnyo nammere bwe baamukwata yes nti baamukubira essimu amukubira essimu ey'emu ali omu pulezidenti Museveni abe yagamba nti essimu gye nnyina agikubako ali omuntu ki ali omu era yankubidde naye bye baayogera bye teyabakola ki teyabyogera kwe kumuta kitegeeza waliwo ebyakkanizibwako era kyova olaba yagenda okufuluma nga takyasobola kwogera ku mukyalo oyo kumujajjata abada gwe mpaayo akatambi ke yali azzeeyo okumwogerako yakoma kampe nga ekyamugwako nga kimaze okugwawo ne bamuta kampe ey'akatambi ke yaddayo n'atandika omujjajjattanga bwe yali maama wa Uganda maama speaker maama ani nga bwe yabyogeranga kampe yabikwata n'abinyika mu mazzi kiki yessimu eri emu eyamukubirwa bulwadde obutawanya Anita Among former speaker bwa blood clot okusinzira ku Honorable Nsereko musaayi gwesiba is it kutambula kuno kwe yanoonyeza ennyo Mwami Museveni akalulu njukunju district lale kulale nafuukira ddala chief mobilizer wa National Resistance Movement buzibu ki oba abaddenga na bulwadde bwe ng'omuntu Katonda buli watutonda buli muntu amuteeka era lwaki nga nyongerako Haji era lwaki bakama be yakolera bwe kibanga ekimuviiriddeko okwesiba omusaayi gutuuke n'okubanga gukola kakroti ako bakama be tebamuyambanga yababeererawo n'abanoonyeza akalulu Katonda buli watutonda buli muntu amuwa kkala ye n'amuwa n'ekikula kye era nga Katonda kyasaanidde nti kino kigenda okutambuza sisitimu yo tovuga Subaru kati leeta gwenda okwate yingini ya kibino ogiteeke mu Subaru eyo neetambula ate tambula omuzungu yagikola yo yagiteekamu yingini ya Subaru n'ebitambula byonna byaki bya Subaru ne bw'ojjamu ate ebya Subaru n'ogamba bitutte mu pulimu tebijja kukola kati olwalo naffe abantu bwe tuli jolaga era esobola okutokota kubanga emipiira ena kuba kwegiri n'owanywa amafuta ewali n'etokota naye ng'egenda bw'etambula nga tetambula esikondoka kubanga byewataddemu si byayo ono teri kimutawaanya era olwamukwata bati bw'oba ojjukira obulungi abantu ne batandika ti obuzibu bwagenda okufuna ekizigo gye kibadde kiva weddeyo gyolaga eyo si ekkala ye kubanga awo yali atandiikiriza simanyi nti akafaananyi kubanga bwe baamukwata ebifaananyi bye baabireeta okuva emabega wonna okuyingira mu FDC ewaabwe gy'ava kala yaabwe era yeeyo yabeeru baddugavu baalaga muganda we nga bagenza okukebera ennyumba nga toyinza ga nti muganda we muddugavu zigizigi butereevu kati olwaleero ekitawaanyizza mwannyinaffe ono kati essaawa eno takyasobola saaviisi kugyekolako gy'abadde yeekolako saaviisi ki eya kwekolako ku mubiri gwe ebizigo biki ebyo byonna kubanga tolowooza nti abadde kati olaba omukyalo oyo omulaba abadde amala okunaaba n'atwala essaawa 3 ng'ali mu kwekolako bwekozi omubiri ogwo gutereeza oguyimirizaawo
kati gwazzeeyo guli mukola factory reset kati gwekola factory guddeyo ku system yago bwe bulwadde obwo bwolaba nti kati atendewalibwa kubanga giri misuwa gye yakosa anti emizigo ne bigyokya kwesiga ebizigo kikyokya misuwa kale kati bwe bulwadde obwowulya bwe yafunye si kutambula mbadde manyi yatambula tebakulimba naawe bonna buli gye yalaga twamulabanga wano wali bonna bwe baaba ye yali bize nnyo yatambula yeetawula nnyo olwaleero anti omulaba kati babikulaga byebyo omutunulira omulaba olwatandiikiriza wuuyo byenjogera oyinza ogaa nti njogera bwogezi kubanga geejo eyo gye byamutandika ng'atandisa ekizigo n'atandika okufuukuuka okubutuka kati ebyo nabino lwejja alina okwongerako step ey'ebizigo olwaleero tulaze ku muyimbi eyakiyita ennyo eyayimba ennyo Mayanja talina kasero ali mu nakasera jjanja ye yeetutteyo yaddusizaayo mangu ddawo talina gye yavudde n'atwalibwa kuba talina busobozi bugenda nakasero nga bwe mumanyi hajati kyabina bakitegedde bulungi era yakubye simu okumutwala yagambye omuyimbi w'omu kampeyini obuvune bwe yafuna yabufuna mu kampeyini endya gye baalyanga na buli kimu kyonna ate nga alina alusa entambula gye baatambulanga kati afunye obuzibu yeetaaga kutwala mu ddwaliro ne bamutwala gwe bagambye sipiika tewali wamukubira simu laga nti obulwadde buno bwazze mu kampeyini gye yakola n'olwekyo tumutwale bamutwala ajjanjabwe so kati gwe ogamba ekizibu ne bali be bakubira essimu bagamba nti si mulwadde w'ebyo ekizibu ekimutawanya ye yatiikuula omubiri era bakama be kye bagamba era kyenkakasa obulungi sikulimba basindiseeyo dokita n'ababonsereko yagambye basindika okumwekebejja kati okyampakanya n'akizuula nti mulimu ka blood dokita bwe yadde eno n'ababuulira kwe kaavudde kubanga be basindikayo dokita aleme kufiira awo kadokita bwe n'abagamba nti alinamu kano bwe kati ne bwe kati kaavudde ku kino era kyemmanyi obulungi dokita yabagamba bw'anaaba ekizigo kino nga bwakiyimirizza ajja kuddayo atereere golooza tebalina busobozi busobola mutwala Kenya ne bamutwala nga bamutaddeko empingu n'omusawo mutikka Kenya ne bamuleetera wano kisoboka kubanga bakyamu bakyalina omusibe gwatanatwala mu kooti wadde wa naye bakyatambulira ku mawulire g'omusawo ge yabagamba waliwo President Museveni kyakola ne bwe yabadde ekalangala yakugambye ti abakugu kati bamaze okuŋŋamba kye tugenda okukola ku nnyanja kubanga baŋŋamba waliwo ebyennyanja ebibeera wansi waliwo ebibeera wakati waliwo ebibeera waggulu ate waliwo ebibeerayo eddala eri ne bintabula nze nga sibimanyi naye nfunye abakugu nakati yafunye abakugu nonga nti kiki ekitta muwala wange takizigo kino bw'anaaba takyakikozesa ajja kuddayo mu mbeera yatereere wallahi gotowakana Mustafa sikutegeredde wallahi olero nkubuzeemu dokita gwe yasindise kubanga Nsereko yagambye basindiseeyo dokita nkubuliddemu ddala nedda ssebo Nsereko bebadde nnyonnyola yagambye gavumenti yasindiseeyo dokita erabe ki ekirumu muki ekiruma omulwadde kakati ayinza okubanga eyalipo Nsereko bw'aba si yalimba ffe nga dokita ye yalimba bali yalimba abamusiba kwa kati Nsereko ye yayogedde bya mulwadde bye yamugambye kati ne dokita lipooti gye yawa bakama abe nayo ki so gwe ogamba nti dokita eyekebejja Anita Butereevu report gye yazaayo eri bakama abe ye mulemeseza obutagenda yalimu nsonga za kweza ku butonde kugamba yazzeeyo factory default eddeyo obutonde bwe buddeyo omubiri gwe kati guddayo gunyoonya biri byonna guddeyo guterere kati Nsereko ye yazze kutulipotingira kusavuwaza
bintu nga biba birala lero ojja kwekanga bawakanye nga bawakanye bya honorable sina kindi ojja kwesingana okuva nsereko lw'amaze bifulumya kubanga essimu wange oyo bamuyita kalebuli olina kwekanya nnyo ebigambo bye mukama kye yamuwa ebintu ebi yamuwa kwagala bwamulinnya kujjo baamwogeza ne kyataaliyogedde ate bukyayi bw'aba amuyina oyo gwolaba tayogererangako kalungi wano Bob Wine naye nga byamusinga bingi okuva Bob Wine lwesimbawo kuba MP mpaka kuba president yagaana okumukkiriza kubanga mukama yamuwa ensalwa mu mutima tamwogererangako kalungi naye nga byamusinga biyitirivu bingi nnyo oyo bwe buzibu bw'alina kati ebigambo bye bw'aba abyogera tosooka nnyo kubitwala era kyolaba nti wadde yabifulumiza ku TikTok bali be banaabiraba era bajja kuyita dokita tebabitwala nga mboozi za TikTok bajja kuyita dokita mugende tusooka otubuulire ono nsereka ajje kuti byayogera birala nze bye nabagamba bye bituufu nti oli mulwadde bulwadde obulwadde obwo yayogedde bussa abantu bangi tubulabye blood clot ye yatuteneemu n'amawulire wa BBS Serwoza ekifaananyi ate omwana akijja kubanga yeeta wuuyo weebale nnyo weebalire ddala mwana wange olaze abantu wuuyo ani oyo gwatadde ku sikulu yuyu anityamongo yuyu gwatuleetedde yuyu kali bw'obireeta bibiri essaawa eno bwali n'ekyo abantu bakyusa ensusu skin erimu SC eyawuka ne skin eriko sense awo ng'akyalina muwala muto mwana muto wuuyu haji bwe wali myaka nedda ate ebyo byaleeta ng'alina nga na manager mu Centenary kati bakuleetera biri ng'akyali bukedi yasoma kubanga nabyo gyebiri naye kati ebyo byaleeta ng'atandise okujja manager mu Centenary byebyo omwana ayinza okuba kyafunye naye tokiraba wenjawulo kubanga buli yaseseetukangako ku ddaala n'abaako byakyusa ku mubiri gwe buli yaseseetukanga ku ddaala naye abakyala beebiulanga kituufu obulungi bw'abakyala kwefaako bw'oba oyagala okutegeera bulungi bw'abakyala kwefaako genda olabe ajjati bamuyita ajjati anifa mpungu mumanyi bulungi bakyala kwefaako kiki yamutuusaako oli asidi gwe beeyokya Jennifer Nakangubi yagamba full figure taliddamu kweyerusa alikiddamu n'okuwunya nga olususu luwunya era kisobo kye bulungi kwefaako ayina wa ng'obadde mwavu na munaku tosobola kweyolisa kwaki kwetagisa buyi mwana abireeta obirabye haji ng'osavuwala nnyo wuuyo mutera ati kati kyenjogera abantu bakitunuulire Davini webalire ddala baligenda omusajja haji ayogera ndowooza olaba kati olwo ajjirira obira ebifaananyi Pavini mujja kunkubya olunaku lumu mujja kunkubya Pavini webale nnyo webalire ddala obirabye Pavini gwe ne Haji Mustafa nedda gye mulaza program nedda sibu akoze bulungi okakase n'olwekyo nga tuddeyo ku nsonga nti omukyala ekirungi Nsereko yatugambye nti basindika dokita kolotike yagambye kassa abantu bangi kuba bekakukwata kitwale nnyo kwako katambula omusayi guba tegukyatambula tekonga kalinya kasakamala okutuuka ku bwongo oba ku mutima bangi era mu mangu ddala bakaba bakakutera bamanya nti keeko baba tebakalongooserezawo ne bakasigala nga neguyo yakwe kamukwata kati atutte ebbanga ng'ali awo ng'akyayogera naawe Serekoleka kusavuwaza so ali bubi oba mulwadde tukakasa ayinza okuba mulwadde naye ng'obulwadde gwe bw'oyagadde okuteekawo butiise bakamaabe kubanga naawe oli mukozi wa ssente bulungi diiri oyinza okuba avuddeyo ng'omaze ogisayininga akyata awo waliwo bize oyo ngenze kukulwanirira naye zewasigala oterese kuba zokyayina z'omanyi ompaako kino zikagende nkuba omudomo
abanene bajja kumpulira ate ndi mwogezi nnyo sijja kusirika kange nenkisaasanye kitambule oyo munaddiiru goloza Anita Among yoyo kaya mukyalidde n'abamawulire bagendayo n'abatali b'amawulire n'abalala Vicky golaba osobola okuvaano ng'olina kw'otegere n'ogenda ne weebuzaabuza naye ate nga waliwo n'abalala basobola okumutuukako katubirinde tulebe abanaayongerako ku bye yayogedde tunaakakasa. So ekigere kya Anita Among kyazimbye tasobola kubeera ng'oboolya watambula fenga bannayuganda baweereza mu palamenti okumala emyaka 3 yes tumusabira okusuuka okulungira mu muteeke musaala kubanga ffenna tetwali ayagaliza mu nerumbe lumujjambulamu twagala kimu muntu kumulabanga mulamu and honorable Anita Among twagala omulabako mu kooti nga bamuvunaana emisango gy'enguzi oboolyawo tusobole okukakasiza ddala ekituufu nti omukyalo ono yenyigiranga abantu ffenna kye tubadde tulinda lwe bamuleeta mu kkooti n'okutuusa kati abantu bakyalinda nakati tukyalinda tubuuze tumanye emisango emituufu egimuvunaanwa n'ensonga entuufu oboolyawo ezimuviiriddeko okuba nga ali mu mbeera eyo ndowooza Anita Among yakola obuzibu bumu bwokka mu kaseera ke bwe munenyeza simunenyeza but bwe ndabanga obuzibu bwe yali akoze teyafuna PA omwogezi we kati nga bw'olaba ministry eya education and sports eya ekulirwa omukyala mukyala wa Mwami Museveni Janet Kataha Museveni ti ministry emwogerera weeri yadde nga tugituukiridde enfundo babagituukiridde abantu ab'enjawulo enfundo eziwera nga bagibuuza ku nsonga za maama wa gyali nga efuuse nakyesirikidde naye at least nti bo balina abantu betusobola okukola ki okutuukirako ne tubagamba nti kino n'ekino twetaaga clarification naye nti Anita Among teyazimba PA tewaliiwo mwangu tamwogerera ye ensonga zabadde azikola ki azeerwanira bwe luba lutalo n'alwemeggera ne lumuwangula oba n'alukola ki n'aluwangula ate mu kaseera kabeeredde nga ye namba 3 amaanyi abadde agayina agasobola okukakkanya buli lutalo n'okulumegga n'aluwangula so tukutadde mu ssaala era bannayuganda comment section bwairi njigudde musabire omukyalo oyo speaker we parliament ye 11 Anita Among mukama amusuusa ate n'abakulu ndowooza bamuwe bamugranting permission agende ajjanjabwe naye ndowooza kituwe ekyokuyiga ffe abalala abali mu bukulembeze nti twetaaga tuteeke wano ebyobujjanjabi ebyaki ebyomulembe nga tuva ku nsonga eyo omukulu Joel Ssenyonyi yakyalirako eddwaliro ery'erubowa erigambibwa nti lizimbibwa yali ali mu kakiiko akakosase kanoonyereza ku bulyake n'enkozesa y'ensimbi za gavumenti n'omuwe omusolo nzijukira yaggalirwa naktakkirizibwa kuyingira ne bamukubira essimu oyo ne bakubira Anita Among wanonyeyo ki nti nze saategedde mukujja kwabwe ani yakugambye ogendeyo tewabingambye eddwaliro singa kati ne sente yaziyisa ne sente ezaweebwa Anita Among yaziyisa ezaweebwa oyo okuzizimba ne wabeerawo okusika omugwa gw'amaanyi n'agaana ne ziyita eddwaliro singa weeriri oba olyawo singa kati addukisibwa katugenda mu myaka 2 lukyanga litandikibwa naye kati n'olwekyo okumusabira tumusabira eri Katonda kwa tewali ayagala muntu naye nga tumumaliriza okalyadda kaddadda saagala kikulimba nedda abantu bangi nnyo Vicky nze ekigambo kyange nakikugamba ekikyamu tukiyita ekikyamu n'ekirungi tubeere ekirungi omuntu ayogerwako ekirungi naye nze njagala tuleete ebirungi bye byakoze mu parliament ku bantu abadde batulugunyizibwa tubireete ng'abadde ayiwawo omugongo ku bantu abadde batulugunyizibwa tugambe nti abadde atulwaniridde nti abadde alwana bantu mmwe mumulwanirire nkuwadde ekikyali ekibisi kya mubaka munne teyavaayo yagaana yasirika n'ekyamufumbiro bakimutwalirako ku parliament agenda ajjanjabe mukazi we bakyogereko nga mbavuga nti yalina okujjanjaba mukazi we omukazi ali mu ttaka era teyakikola kati lwaki ekikyamu tukyogereko nti kino kikyamu oba n'abalala abali mu ntebe bategeere nti abantu bano bye tukola babitegeera era bibanyiga naye tebalina bubeezi bwe bafuna eddoboozi akaseera kababyogere tuleme basiiga kazigo tulwobeera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa nga kya community ky'abantu saavinga abantu buli sayidi yonna leka kusaavinga muntu
Kitugamba olwaleero abalamuzi and bw'obeera w'amaanyi tebajja kwogerako naye bega kugibwako bajja kujjukira buli kyewabakola kati kyoliko bajja gaana okwogerako kubanga oli w'amaanyi era olagira wano abaavayo ne bakwogerako babbigirwa basibira luzira katokyasobola kulagira kukwata Mustafa na Vicky amaanyi gakugibwako eyagakuwa yagakugjeeko kati goola ajana naye singa wakozesanga bye baali bakugala n'obitereeza kubanga okugenda mu ntebe eyo Katonda yesiza mu bantu abantu ne bakutwalayo nze pointi yange weeri so kati oweeyabya kiruyi buli muntu ng'oyina n'atali anitebwe ng'oyina nammwe mwenna abali mu bifo mu ntebe mwe mutudde temutuddeemu lwa magezi gammwe temutuddeemu lwa amaanyi gammwe muyina eyabatuuzaamu mujje muyamba abantu bano okubasaavinga ku bikyamu ebikolebwa naye babireeta ku mmeeza zammwe ne mwerabira mu kifo ky'okusaavinga abantu n'osaavinga muntu Kalumanywera waava omulamuzi okeera ku makya n'osoma emyaka 10 kumpi 6 kumpi emeka osoma amateeka n'otuuka ku kyobulamuzi oyambe abantu ate n'otula mu ntebe n'oyamba muntu nova ku bantu amateeka n'ogalaba ne etteeka ligamba kirala gwe n'olifuula n'olikola kirala kati ng'owajjo ow'emakindi kiki ekyabadde kimugaana okwogera sijja kumuwa beyiro oba nzikirizza kyabadde kirinako okyasindike mu ssaawa 24 bwabadde buzibu ki be batuleetera okugamba tebakolera bantu bakolera muntu alinda kasimu kali abo boogerako nga bakati Mustafa yagenda mukomera kamuniro banamuleeta mu maaso gange yanjogerako bw'ati naye nga abadde ayogera kituufu kekali addakaddadda envunyo ogirira mu katiko ekusanga amagombe oyagala toyagala buli byokola Katonda ajja kukusasula kubanga abantu bangi batulugunyizibwa nga parliament eyo bigenda ku parliament ninga Anita Mongu nga gyali n'abigoba so osasira tosasi yensonga ba Eddie Mutwe yagenda ku parliament yagenda yatuuka ku fuloye n'agaana obyogera songa z'abakibalama z'abakibalama olwaliro omukyala n'atuuka okukirakira nti nze nali soogera ku kibalama oyo naye baajogerako n'atateekawo omugongo ati nedda n'atamuliza prime minister watugamba ono bw'oba omuyina muleete n'atuuka n'okuyita abantu bannannyini bantu ne babamutwalira abantu bonna be baawambira abantu baabwe ne babamutwalira oyo ne tugamba alinako kyajja okukola tebaddamu kwogerwako Vike we wali obuzibu bwe busungu bwa ng'oyagala bakuyambe ng'ofunye obuzibu ate bw'obadde okola tobayambye abantu service gy'obadde okola nga abantu be bakutwalayo togituukiriza gw'obadde okolera muntu omuntu gw'okolera yeerabira by'omukoledde ate ffe abangi tetwerabira kubanga ffe lwaki tetwerabira tuyina gwe tuyitiramu atutuma tukusindike ffe ne batunakwerabira abantu bw'oba wakola ebirungi eri Katonda tasobola kukuvaamu alina kukusasula mu ssera era kwolabira nti Katonda agaanye okukusasula bye wakola ye n'akusasulamu bibi tewatereeza bye yakutuma kukola wava ku mulamwa gwa Katonda wayimirira n'omusaba n'ogenda e Roma n'okola kino kyonna n'akukkiriza ate Papa abadde mukwano gwa Papa nga tava Roma kusikira bulungi kati Katonda n'agaa nti Papa ono akukwenya wanaakusaba birala n'eri abantu bange abakolera birala ensonga tezikwata kyova olaba teyani n'omwaka kati biri kyova olaba nti olwaleero yagoba ababaka ba parliament yabagoba ogenda okulambula eddwaliro ng'ayina oyogedde ekigambo ky'obadde oyogera nti yabula okuteekateeka okufuna omwogezi abadde alina chansi nene nyeemanya nti kubanga yali amaze okulangirira ti nze ebyobufuzi mbivaamu 231 nga akakasa bulungi nti ne parliament ye12 era abadde suwaddiiru yakyogerera ludda wa Museveni yali gguluweeyo n'amugamba nti gwe mumuwe buwika lulu buli kyayagala mu parliament kijja kuyita nakati duumira kiyite si busungu si kwogeza busungu naye mwenna abali mu bifo abali mu bifo ebisaavinga abantu ebintu bino bibawe ekyokuyiga mwenna kobeere nga oli wa movement kobeere nga toli wa movement kobeere wa ludda luvuganya entebe eno gy'otuulamu
oba mutume wa Katonda kuyamba abantu wano bw'ogituukamu genda okole service z'abantu bangi tokola service ya muntu omu. Alright. Kale ensonga eyo ku service mulamuzi oba mu musango gwa Salongo Erias Lukwago twalabye omulamuzi Sarah ng'ategeeza kooti gye yawa olunaku olwa Monday nti ajja kusikola okusalawo kwe ku kakalu ka Erias Lukwago oba akamuwa oba takamuwa. Yawadde essaawa 24 n'egye buli kati ngezaako okutunula ku mukutu omukutimbagano wano ndaba oba nga issuing out ekiwandiiko ekikakasa nti Erias Lukwago aweereddwa bail oba amiddwa bail. Sinaba kubeera nga nkiraba ebintu bingi ebyabaddewo we tugenda ku injustice oba ku butali bwenkanya n'abantu okusoma ebintu oba oli awo ffe ng'abalala abali ebweru eno ne tulaba nti si bye bakola si bye bituufu oba oli awo bye baasoma. So omusango wagulabye embeera ya Erias Lukwago ey'ebyobulamu wagirabye natunuulidde ebyo ebifaananyi ebimu ebya Lukwago ne ngamba oh my god omusajja ng'aggwawo mu bunaku nnya z'amaze mu Maction Bay embeera nga nzibu bw'amalayo omwezi agenda kudda ng'afaanana atya obulamu bwe busimattuka n'enzijukira omugenzi Muhammad Segirinya engeri gye yafuluma prison okukomawo eno ng'obulamu takyasobola kuwadako ne bwe bamutwala wa nga buli kimu kigaana. Embeera y'omusango yatambudde etya era kiki ekyagenze maaso batuuke n'okudipootinga munnamateeka mukwano gwe Martha Karua munnansi w'eggwanga erya Kenya bamuzzeeyo. Erias Lukwago abadde ebweru okuva le yalwala obulwadde bwe tujjukira obulungi obwamutwaza yagenda Kenya yaligenda India. Yes. Agenda okukoma ne bamubikanako. Yeah, I remember. Bamubikako nti afudde ne Allah ennaku ze zaali tezinnaba. Obulamu bwe n'abumuddiza. Yes. Naye yagenda okudda wano nga waliwo mu system ebimugaanibbwa okulya. Nga waliwo mu bulamu bwe okutambula by'atalina kukola. Bamulimitinga. Yes. Ebintu ebimu. Ng'era bamulaga. Kubanga be bakugu Katonda baayisizaamu okubeerawo kwaffe abantu. Nti abawo okusoma ebyo ffe ebiri mu mibiri gyaffe Katonda bye yateekamu bo babikolengako saavisi. Kyova olaba olwala ogenda wa dokita ogenda waani kati saavisi ezo Katonda bw'azibawa ate gwe bw'ozivaako kati bwe bulwadde muto wange Erias Lukwago bwe buzibu bwatuuse eri muganda waffe nti olwaleero alina byabadde bibamuggyako ng'emmere ey'okulya ng'enneebaka ye ng'enkola ye y'emirimu byonna era mu ebyo byonna ebireekaana mu kutu mu byonna yagaana bugaanyi kugaa nti sijja kwesimbawo akalulu akawedde akobwa Lord Mayor neera campaign yazikolanga enkola si eyo nga n'owamu atuuka leeti wamu bw'atuuka bw'aba atandise okwogera tamalaawo ssaawa bw'aba atandise okwogera enzisa n'etabuka oba oliawo byebimu. Yes. Olwaleero ali luzira ebyo byonna byonna tasobola kubikola kubanga eri gy'ali bo tebamanyi ebyo tebabituuza bo bakuuma musiba ne babanga bamugaa nti olina okwebakayo essaawa 2 ng'amateeka gamugaa nti mwenna mufulume mugenda ku layini. Ne bwasigala ng'akyebakiriza bamunonayo bulambooko. Bw'atuuka wali ne bw'abanga ya foleni bw'etuuka tasobola kuyimirira alina kusitama busitami ne bw'aba tasobola ayagala tayagala n'amala ayimirira eba tteke. Omuntu alina obuzibu mu mugongo. Bwe kuba nga tasobola kutuula ku ttaka nga alina kuba nga atudde mu ntebe teriiyo. Alina kutuula ku ttaka ate ng'agombye amagulu bingi kati muganda waffe bw'avaayo ng'afaanagana bw'atyo. Tulina kumusabira busabizi Katonda yekka eyamutonda obulamu bwe kubuwonga eri Katonda. Ate ne tukyusa feezi ne tugaa nti tusaba Katonda akakkanye emitima gy'abano abaamukwata akakkanye emitima gy'abano abaamusiba baba bakyamwagala okuba ku nsi nga mulamu baleme kwanguyirizaako kiseera kye
ekimuzeewo omutonzi we. Yes. Kufuna. Olwaleero Viki ekyo programu eyo twakolako programu wano twagikolako wano era ku nsonga ya mukyala wa Mufumbira ku balamuzi. Ti abalamuzi mmwe muyina family, muyina abaana, muyina ababazaala. Gutula boddayo ng'ovudde mu ntebe eno n'abasirikale nga bakutudde wano noddayo ewaka kuba tooki ti kino kyenkola Lukwago singa kinaaba kuwange ng'ate omulala yakimukoze kinaaba kitya. Yes. Singa kigwa wange kubanga mulina kuwange naye ne bakimukola. Omusajja n'alaajana nga be nalebesseggona bw'amenyaamenya buli kimu kyonna kubanga yabagambye ti enkizi gye baamuteekamu yakyakalana kumukozesa dduyiro. Emmere baamubuzaawe. Emmere gy'alya si eyo gye bamulambika okulya abasawo. Yes. N'olwekyo tusaba ate ng'enzijanjaba ye si ya wano wante waliwo kumujjanjaba yeetaaga kgenda wa ne be munaatugaa nti ekigo obujjanja buli special tebuliiwo bw'aba yalemererwa mulago ng'ali bweru ate ekigo kale atisiti okuba kalekaleko tukusaba asibirwe emulago bamuteke empingu ku kitanda bateke yatuuse n'okwogera ekigandu n'abasirikale ne banaaba bakusasula tunaabasasula abamukuuma ne wanaaba waddeko okigere bulungi gw'omulamuzi n'ogaa nti ssaawa 8 mukomewo byonna omaze obimbulira byonna mbiwandiise kuba biro bidde awandiika obimbuulidde mukomewo 8 ne mumulinda n'agaana mujje mu chambers n'ovaayo ngo bagambye essaawa 24 kiki ekiganye mpapula z'owandiiseeko ze zibuze mizindaalo givuddeko masannyalaze nti tolaba oba olulimi lwesibye n'ofuna buzibu. Muleme kutubuzaabuza, muleme tugwagowaza ne bwe tuba tetwasoma naye ate tutegeera kiki ekikutwala timba ssaawa 24 agamba ebyokuyisaamu amaaso ndooza biba bingi wanga mu chambers gusomereeyo abbeiro eganye teriiyo kubanga teri ku basirikale ababaddeyo tewali bajja kukulumba kukubirayo tebaliiyo byaligambye mumuteere wano ne badde ekiviiramu awo nzikirizo gikuwa genda gwenga kugenda ku likodi tuwatuukiriza era go ali soose mbasibe bati abafaanagana ab'emisango eminene bwe batyo ku mulembe guno bagenze bawa bbeiro go ali badde omusaale n'oli empanga singa olwaleero gwoyogerwako ku mikutu gyonna balina kukola kituufu sikukola kwogerwako ate bonna ababikola muli bawala bato n'oweekanyanya muwala muto noono namulabye muwala muto mukole bye mwasoma muyambe eggwanga lino muleme kukolera abantu ba lubatu ono si ye yakuwa omulimu ekitiibwa kyo n'amaanyi go gateeke mu bakadde baaba akuweerera kubanga ono akusanze bukulu ng'omaze okusoma leka kuvumaganya musajja ono yakusomesa okuva mu nasale mpaka kufuna diguli ya bwaloya oba bulamuzi. Yes. Ono akusanze bukulu ayinza n'okuba yakutolerayo na ssente akuwa ebiragiro akusasula basasuzi musaala era bwe wali otudde ne kitaawo n'omugamba oba maamawo naye maama omanyi ngenda kusoma mateeka nagamba olabe ge gasaana nti ye era n'anyumya ku kyalo nti omwana wange asoma mateeka ne pate neekolebwa ng'omaze okufuna diguli ziwedde na buli kimu kyonna abantu n'abayita baamaze omutikkira kati looya omujjuvu mulamuzi ajjudde ne bakuwa obulamuzi embuutu ne zivuga ekyalo ne kimanya nti obwenkanya kakati olwaleero abantu bagamba mwana waani tebamuzaala buyikwe bamuzaala wano kati batandika muleme kuwa abantu kutandika banyoonyerezaako ava mu famire ki azaalibwawa kuba tetulina abantu bano bannayuganda tebalina maanyi naye muleetera ekizibu okuboola famire zammwe kubanga muva ku bye mwasoma ne mukola bebalagira obulagizi bwe buzibu obwo Viki bwokka kati ne muwa abantu kati we bali mu kumunyonyerezaako teeka waaga oweekanyanye twagenda okugenda okumala okuziika mukyala wa Mufumbiro nga bamaze okutegeera taata we maama we gye bamuzaala ne bbaawe buli kimu kyonna nga babiteeka ku mitimbagano golooza abantu babitunula ne baleka bireke
weewaawo tebalina kye bayinza mukola bakadde bo tebalina n'abantu tebalina kye mukola naye kikulazaawa ng'obadde naawe obikula ku mitimbagano n'olaba nga balaga ono yazaala omuwala omulamuzi ono eyammye Lukwago Beiru yazaala omulamuzi eyammye Mufumbiro ogenda okuziika mukazi we naye n'akibikula n'okiraba kikulazaawa kiba kikubawala tekikuleka kyekimu banyoonyereza n'okuddamulira mpaka ku muganda waasembayo n'edduuka lye yakolera muganda we bannayuganda bazibu nnyo ate nga ge mazima mbajjukira naye nga kuki byafa ku bantu be baakuba ku kitebe kya Nuupu omutawaana we gwava kubanga abaabakuba baali mu bya bulaaka n'obukookolo ne bagona yabakulira ne bagenda bamunyoonyerezaako ne babijjayo byonna gwe oba otudde mu nteebe oti kikulazaawa ng'abantu babakoze ebyo kiki olowooza kibabazzaako kubanga enkya wano oli enkya toliiwo tuli bagenyi mu nsi ekifo kino ky'obaddemu mulimu abaakusookamu abawerako era n'abagenda okuddawo nga gw'ovuddewo yes mulimu abagenze nga baaliwo bw'omala bagundi ogundi gwebakuba amasasi yali ani Kaweesa bakaweesa bonna mulimu n'abavuddewo nga ku nsi tebannaba kufa naye nga tebakyayogerwako batudde gye bali naye nga baali b'amaanyi okusinga naawe bakayihula baani gye bali mu nsi tebavangamu ne baali b'amaanyi okusinga ggwe so n'olwekyo nze omulanga gwonna era nkyagukuba nga ngukubira balamuzi kola etteeka kye likugamba ate etteeka bw'oba olikola Mukama akuwa okulaba ak'obuntu kajje kakulu nnyo kakulembere ak'obuntu ako kakulembere ensonga zitambule kubanga oli munnansi oli munnayuganda ono gw'okolako kino munnansi munno si mugwira weewaawo kale eyo nga tuvuddeyo ebigambo bya Mwami Museveni ekalangala akaluka ekalangala kabindabinda campaigns zawedde olunaku kolejjo NUP tebagikkiriza kukuba lukuŋŋaana lusembayo nga ensonga ab'ebyokwerinda gye babawa tebasobola bakkiriza kukuba lukuŋŋaana mu kizinga kyekimu lewagenda okubeera n'omukulembeze w'eggwanga ekirala ekyatulema okwawula ng'eggwanga ekyo ndowooza twakikolako dda programs eziwera nga twebuuza ddi president lwagenda mu kifo nga president era ddi lwagenda mu kifo nga chairman wa party kati awo twafuna okusoberwa era twagezaako okutegeera ndowooza tetwafuna kuddibwamu eri be kikwatako yagambye nti abadde tamanyi Nakimuli in fact abadde tamanyi ani akiikirira Kalangala era agamba nti bannakalangala beesige omukyala Nabayiga nti aba abakulembera kubanga yaliyo ko era yali akwatagana bulungi nagamba nti ekiremesezza enkulaakulana mu Kalangala bantu be Kalangala okuddira opposition ne bagiwaaki obululu bwe nabadde nkola okunoonyereza nakizudde nti opposition yakajje ku FG Kalangala emyaka 5 emyaka giri emirala gyonna Kalangala ebadde mu movement kakati enkulaakulana Mwami Museveni gy'atasobodde kusanga ku ground emyaka giri gyonna mu myaka 5 aba opposition be bagirya enkulaakulana y'abali opposition bwe yajja Helen Nakimuli omugenzi ye yali enkulaakulana y'abali kyakubiri ddala kituufu Mwami Museveni abadde tamanyi ani akiikirira Kalangala mukuddayo wali balonzi ffe tuzibuke nnyo amaaso kubanga teri alonda nga mwana muto omuntu alonda awezezza emyaka 18 18 oba otandise okulonda oba muntu mukulu ng'ategeera tuzibuke amaaso Nakimuli yajjayo oyo ng'abaddeyo ebisanja bimeka 2 waliwo Nakimuli byakoze oyo byataakola yes naye nga Wakkala era gye yajjiddemu yajja oyo Aida ono awa movement ye Nabayiga yajja okwesimbayo Kalangala nga movement yefuga so teyajjayo nga Amini yafuga oba Obote musajja mukulu byatugamba tenkulaakulana eganyo batuukako
lwa muntu gwe bemuleeta sibamanyi sigategeera ate ekyo President Museveni omulungi nze ekyo ekigambo ne wano okukubira omulanga abatulaba banakikutuusaako kikuve ku mimwa ng'ogenda okusaba akalulu ng'oba ogenda mu bitundu byonna ekyo ekigambo ate gw'oleetera obuzibu eri abantu ekigambo ekyo nze ŋŋamba President Museveni mu bintu by'oyogera ng'otuuse mu bantu kijjeewo ekyokugamba timuleeta abantu besikolagana nabo kubanga ebitundu bingi nnyo golooza movement yesinga ababaka mu parliament yes gye bava watiba butibi ng'olwo n'abakadde ebisanja 15 naye ng'ate gye bava wabi nnyo NRM yesinga ababaka abangi mu parliament naye gye bava watiba butibi bali bulungi ate ng'abasinga obungi bamazeeyo emyaka 2 myaka 10 naye wafu nnyo ate n'okusinga abalala gye bakola ki abatali ba movement gye bali so ekivunulwa nti si NRM yereeta enkulaakulana mu ekyo President Museveni akijje ku mimwa nze nkimusaba ayiye lukuba lulala kuba n'abantu kati bakibuuse Busoga movement yagibaddemu ebbanga lyonna kalamojja tefunanga ku opposition butereevu naye walungi watiba butibi nga buli mwaka kumpi babakubira bulanga enjala ebatta buli kintu kye batwala nedda President olimba ekigambo ekyo kijjeewo gwe bulwotula ku ntebe kuno n'omala okulayira nga bwewalayira oba otandise kusaavinga bannayuganda bonna eyakulonda ataakulonda bonna oba otandise tusaavinga naye bw'otandika okwawula kitegeeza gye batakwagala oba ogenda kuteekayo fujjo tekinyuma mu bantu ate ne bw'okyogereramu ne bakuba engalo naye bawabuzimmwe muliriddawa kibuuzo nga Jjulule Kalangala yayokyezza oyo omukyala Saabakunzi oyo yani oyo omukyala erinnya oyo sigundi n'abakooba si n'abakooba oyo Saabakunzi oyo abaliyo ne Kasolo oyo omukyala yaliyo kuba MP nga n'oyo MP we Wakiso Lucy nankabira ne simanyira message ne erinnya linne omukyala ndyerabira nnyo yaliyo Wakiso yamalamu emyaka 20 nga MP wa Wakiso yenna n'atuuka ogivaamu Wakiso nga n'amakubo waliwo ge baaziba nga gaafa okitegere bulungi nga n'ababaka abalala basigadde mu magombolagana mu magundi amalala nga ba movement kati Kalangala oyo era yaliyo ku mulembe gwo ekyali kisanja avuddeyo 221 ono n'amugjayo Kalangala atiba nga n'essaawa eno wakyaliyo amakubo amafu n'essaawa eno baalaze amasomero nga n'essomero eriri eritegeerekekako Nakimuli ye yaliteekayo mu Kalangala n'eddwaliro libadde lizimbwa Nakimuli abadde alitaddemu amaanyi mu myaka emeka myaka 5 gw'otugamba nti ekibaleese enkulaakulana obutabatuukako mwalonda eyakajja emyaka 5 ate n'oyo kyanoga nti simumanyi nga wakwata n'amabugo n'ogawaayo ne baga nti kitegeeza si ye yagawa kati kakasibwa bantu mwe kati mukakase ebiseera ebisinga obungi abantu bano beetumiriza Museveni si aba abatumye okuleeta amabugo abatumidde balimba kino yamaze okubeegaana kubanga Balamu yeyagaleeta amabugo kupali aba yali Balamu oba yali ani kulwa Nakimuli n'agagana enebaasa ya President n'agikwasa taata w'omuwala yennyini gwe yagikwasa nga mu miliyoni 10 sipiika n'awa mmeka kitegeeza si ye yazireeta kati mwakikakasizza lunaku lwaggulu ndi si ye yatoola amabugo kubanga yakugambye n'abaddeyo simumanyi kati amabugo yawagaki nga gwabaddeyo tamumanyi yagawaani naye bw'abaswaza bw'aba abadde tamumanyi yabadde ayogerera wa ani yabadde ayogera Kalangala ku mukolo anti ye Kalangala akimanyi kubanga ekyamututte Kalangala kulonda anadda mu kifo ky'oli eyafa kakati ekibuuzo nange kye mbuuza eyafa yali wa movement yali wa DP yali wa muzimu oba gwali muzimu kakati President Museveni abantu abakubeera kuno abo si mikwano gyo bakutomeza ababeera ku kido abakubeera ku kido bakasolo
Minister Kasolo yandibadde yazadde kubanga tewali kimugana jana kuba akalanga ekyo kigenda toki kitereze muddayo kitereze soko okubagiza tekyogere nako kubagiza bekalangala teyabakubiriza kubagiddeko naye nga yasindika amabugo kitegeeza abantu be bano beetumiriza si abayasindika amabugo gaba gatuusibwa muntu mulala ye n'ateekawo linnya bannange vika abatumidde ne viki tabimanyi nako haji babeera ne viki buli lwa mukaaga n'olwokubiri awo no mukwano gwenyedda kituufu yamutumye vika abatumidde bannamidiya mwenna tufiiriddwa omuntu wafono vika abatumidde apadde n'emitwalo gaaga n'ataano viki ng'ali kubye tabimanyi na kubimanya nga simanyi nti waliyo n'omu enkya najja wano naga nti gundi oyo yafa ate akyogera nange ntudde wano yagatwalayo gundi gwe twabeeranga naye ku midiya naye yafa nti yafata abatulaba nagati ye haja amabugo gwaleeta emitwalo 5 kale ne wakibe kyabadde kubanga yagatwalayo yabaddeyo n'akikubawo nga naye waali ensonga zabadde nnambulukufu nga zeeraga kati mwe abalonzi mutunule mwetegereze muwulirize bigambo muleme kukyamuka tine president yazze ono amwagala nti ono naye muntu wa president yabagambye nti bano abenaalemu bantuukako direct then ekibuuzo ne kibeera nti obuweereza bwa constituency buva eri president ekyo nakyogera ddala lule twali wano nakyogera ddala le twali wano ninga ekyo waleme kirimba kuba tewaliwo sente ziyisibwa zigenda mu bitundu nga teziyise mu parliament era tewali gyatwala ssente ng'azijja mu nsawo nti yatunze enteeze tewaliyo tewaliyo n'abasuubiza nti kangende ntunda ente mbaleetere mbayambe kakati mutegereka mbawena kino saanya abakyuka mujahidini saanya be bakyuka ne baba mutwalira kololo yabagamba nti emikono misibe ndi mu campaign sisobola kubawa kintu kyonna mulinde okulonda ekyali kivunulwa tayina okumanya tayina bwe baba bayisa waliwo ze bamuyisiza zaagabako obugabi naye nga ziyisewa mu parliament so si kugamba nti waliwo bamulagira agenda atunda enteeze 50 agabira abantu ziyitawa ziyita mu parliament agenda azigabira abantu mu lwaleero abagamba obuweereza bwammwe bonna okubatuukako bulina kuyita wange nammwe ne muwulira ekyo ne mukuba mu ngalo abeekalangalo oba abawa wonna gye banajjuza muba mulimba nnyo bantu mu emitwe gibagiriko ebikyamu tekiba kituufu eggwanga obanga eyalize n'otuula mu butuuzi betu kubanga mala kutuula oge nti kalamojja atiba oba si kyo kukwata kaculeeta bali 5 mu mmeka 546 abatali ba movement ndowooza baliyo nga 50 namu abasigadde bonna baaki ebitundu ebyo bitiba buti bimata baba mutuukira live ne batuula naye ne banywa naye kakyayi bitiba kitundu kya Juma nikyo kiri kuki nga waliwo ebitundu nga bukyanga okulonda kutandika kubeerayo abaliyo ba movement muntu omu eyaggulawo constituency era yaliyo naye nga wa movement yo tewakyuka yafuuka makkawe naye no Uganda enyuma naye wafunyo baggulawo constituency nesuka emyaka 3 ng'omuntu yomu yakyakulembera wafunyo tetwala wala tulina gomba yino naye gyava gomba wano nange kyenva yo lubeerera agibeeramu wa movement jo juzi wano wanupu kyajjajja oyo saazi naye nga movement yabate nayo teri eri awo bwetyo n'oluguudo bwe bagenda okukola bakolano waliwo akaguudo kava kabula soke ne kajja kayita ekalwanga ne kagenda Kifampa Maddu naye bwe yagenda okukola waliwo ng'ogenda ku faamu ye yewe yakola naga nti abo bantu bange mbawadde ekirabo lwava Kifampa n'abataliza ab'Ekifampa naye ng'akiikawo wa movement omubaka waabwe wa movement n'omukyala alimu wa movement naye yabagamba wano okuva wano Ekifampa okugenda ekawoko Kisozi mbawadde kirabo kubanga wagenda mu faamu kati enfuufu ejjaba nti mpisaawo kubo lyabo
kati enfu yatyo kibagamba abantu bangaabo abao ba neighbor bawadde ekirabo kati enfuufu ekube no botuuka wali noga nti ntuuse kakolansi ekirabo kiyabawa nako kaafa dda kati binnya bwebiti naye ng'okuva ddi na ddi aliwo wa movement kakongolyo yakiikawo tusibula abatulaba haji obudde butuweddeko abatulaba n'abatuwuliriza tebuba budde naye nga byetwogera biba tebiweddeeyo biba bingi naye akadde ke katuleka netugala tukomaawo mwebala okutulaba n'okutuwuliriza mugende maaso temukoowa tuli basanyufu abatukubira ku masimu ne mutwebaza ekyamazima mutuzaamu amaanyi tobuulyawo bye tukola musiima n'ababeera awo ne mugamba nti oyo gundi mulaba wano nammwe mwenna tubasanyukira era tubeebaza nnyo nekyoba totegedde bw'osiŋŋana n'okibuuza n'okuntereeza n'otutereeza wano wayogeramu bubitereeza tetunyiga wabula twongera kubeebaza bwebaza era tetunyiga tukate gompa bula ate ke tusinga n'okwagala ne tutereeza tubulaba ne video zetukola comment ebeera nzigule so n'olwekyo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Kakati mu mawulire genfuna police egudde ku kabinja k'ababbi nga kanyagulula abantu ne kakola ki nekoleeza ebyasi ebitiddewo omu ku babbi bano. Bino byabaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero Nakawa mu zoni ya Semwogerere ng'okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ababbi bano basangiddwa abasirikale ababadde balawuna ekitundu ekyo nga bakola ki nga bazinduukiriza omusuubuzi nga atambula ne mukyala we ne batandika okubabbako oba okubapeeka okubawa buli kimu kye balina ng'ate babatadde ku mudumo gw'emmundu. Kitegeeza nti ababbi bano babadde bayina emmundu so gye babadde bayina gye babbirako abantu then kakati bano ababadde balawuna abasirikale ba police basobodde okutuuka mu kifo kino era bwe batyo ne batandika okukuba ebyasi okukakkana ng'omu ku babbi akubiddwa then omulala n'adduka ne banne abakyali ku muyiggo essaawa zino emmundu yasangiddwa mu kisawo kye babadde bapakiramu ebintu bye babba so emmundu eyo yeeyo bagirikavalinze then ne ebyo bye babadde babba ku bantu nabyo byakwatiddwa byazuuliddwa bigenda kubeera ndowooza nga biddizibwa bannannyini byabyo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ndowooza mu bufo obufaanaganako bwe butunja kwongera okubawa updates ku nsonga eyo nga bwe tulinda ne ekitongole ekiramuzi okujja okutuwa ensala y'omusango ogwa Elias Lukwago wezinawerera omunaana nga tutegedde katulinde kubanga ndowooza akyetereeza omukyala network ayinza okuba evuddeko yawe evaako wama mbere bulungi Lugaba Namugere Kadunda bankuumire mweraba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala Haji Najibu basajja baka ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga okubanjulira products zonna zetuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, ennyanama,
ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.